Kanda bange ni bannyinaze kansubire nti bwakedde bulungi naffe ne waffe Mzee Dunda akyawunda. Muganda agamba emmeme gyesula ebigere gye bikeera. Nange omutima gwansuze eno nzize mpiseewo ensonga zino na ziri. Era kwe kubakeera kwe kubazinduka wadde nga saalaze nti nja kubazinduka. Naye nga mwasuze mutya. Naffe gye tuli. Mzee Dunda akyalunda. Anyongera okujjukiza buli omu nti ba whistleblowers abakulembera Omwami Musa Majoba bakujjukiza yonna gy'oli nti naawe beera whistleblower oba beera omufirimbi. Bw'olabanga ebitatambula bulungi eyo yonna gy'oli beera omufirimbi. Bw'olabanga waliwo omunene ali mu kubba ettaka lya neighbor oba eriyo beera omufirimbi. Tegeeza ensi. Bw'olaba omukyala ali mu kkuba mwana wa mujja we mukwata aka video katuweereze tukasaasaanye ojja kuba obadde mufirimbi. Oli eyo mu kiyumba ngamba mwannyinaze Kadaama bosi wa kuyisa bubi. Weyogereko wekwata aka video ngonnyonnyola ensi katuweereze tumusaasaanye beera omufirimbi. Omunene mu gavumenti ali mu kubbako ttaka weereza aka video beera omufirimbi. Mwekubira enduulu muyiga okubeera abakubi b'enduulu. Omufirimbi ye muntu omukubi w'enduulu nga waliwo ekikyamu oba ye muntu akanga ekisolo oba ekinyonyi ekizze okubba enkoko. So Omwami Musa Majoba ate nammwe tubeebaza nnyo omulimu gwe mukola ogw'ettendo ogw'okubeera abafirimbi. Ba whistleblowers bonna we muli mbaagala nnyo naye nabo ba whistleblowers babakubiriza nti naawe osobola okubeera whistleblower yonna gy'osinzidde. Naawe osobola okubeera omufirimbi yonna gy'osinzidde. Toyinza kulaba neiba bo mwana wa mujja wabula okumutta n'otabeera mufirimbi. Kwata aka video katuweereze tujja kukasaasaanya ojja kuba omaze okukola omulimu gwo. Otherwise ne mwana waninza tuza n'abagagga ne mbakuuza ensawo zaabwe bajjemu akalungi bambyako okwebaza. Ddala mmwe bange ate bange be bakimba na muswavu okwerabira abanyumirwa ebiyimba ebintuuyanya. Kino ekidongo ye ntaba Luganda buli wenkuba omutwe ndi wakika eyo yonna gyempita akaabe muno bbiita nneewala. Kale mukama w'ensimu nenya ntya nti wannyima ebirungi mba mukyamu sitoma nnina emikwano wampa mungunja biyize. Naladdewo emmoto ne booseka otya buli kyenkola nkirya nterekera ani tetwajja balonga nti najja bw'omutombuulira. Yenze Yekolera itongwa. Olunaku olwaleero waliwo emiramu esatu egy'okwogerako. Waliwo akabinja k'abakyala akagenze ku Freedom State nga bangi mu musomo gw'abakulu. Ne wabaawo abasawo ab'eddiini. Then ne wabaawo n'omusumba bamuyita Kalibbala w'eyo Mityana eyabuzizzaawo abantu. Naye wonna ndaba waliwo ebinyusi ne weebuuza Yekolera itongwa waabwe ntandikire wa? Ne ndowooza kantandikire ku bakyala abagenze mu musomo Simanya Kalaso Kookoliro ku Freedom City. Abakyala bamaama mwabadde bangi nnyo. Nabalabye nga musimbye layini ng'ate mmwe mugenda na kusasula nga muyayanira okuyingira Freedom City musome akaboozi. Ne ngamba wano Museveni waayagala ensi. Bannayuganda tebasobola kusoma bibatwala mu maaso. Tebasobola kusoma ddembe lyabwe. Tebasobola genda ku Google kusoma. Tono omukyala eyajjako gavumenti ya Bashir yabafugidde obumbula okumala emyaka 3 yakikola atya era kyekyamutaanuula. Ebyo tebasobola bisoma wabula bagenda mu kusoma kwegadanga. Kalaso Kookoliro katimbye n'ayita mama Nachi mulongo babiri essaala Simanya Kalaso Kookoliro agambye tugende tusoma okwegadanga. Kwegamba nga bessaawo eno balaba ekibabulamu mu nsi kuyiga kwegadanga. N'omubuuza nnyoko ne kitaawo bwe baali bakuzaala okwegadanga bakusoma balyoke bakuzaali baleka
ebintu ebyomugaso mu nsi, ebintu ebiyinza okubongerako ne bagenda mu bintu by'ekijegajega. Obungi bwammwe obwo bwe mwabadde ku Freedom State kuba akafaananyi nga mwekuŋŋaanyiza mutyo Yekolera akunze ne mujja mwogere ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye, mwogere ku muti gwa sabbuuni ogutakyabamala na kwoza wiiki, mwogere nti nusu 10 tekikyasobola yadde okugula sabbuuni musobole okwoza obugoye bwammwe n'abaami bammwe, mwogere nti ssente abaami bammwe ze babalekera temusobola fissaako za kameeza, mwogere nti mukooye ekiwamba abaami bammwe, mwogere nti bannange abaami baffe bakola ne bafuna katono, emisolo gyekanamye, tebabongeza misaala. That is why naffe akasente ke batulekera ewaka tekakyatumala, kubanga omwami yandekeranga omutwalo luli nasoggulako sabbuuni, nasoggulako amata n'akasukaali, then nengulako akatooke n'ebijanjaalo ne tulya n'abaana. Ebyo temusobola kwekalakasa ku lwabyo, temusobola kugenda ku makampuni babbammwe gye bakolera mwekalakase. Kyamunange abaami baffe mubongeze ku musaala, ebintu birinnye naye bo muganye okubongeza emisaala. Best today bagenze Bwantogo Freedom State bagenze kuyiga kwegadanga. Ojja nti nnyina ne kitaye baali bamuzaala, waliwo ababayigiriza okwegadanga. Bw'oba tomanyi mukwano ogenda kusomayo ki? Mbuuzo, ogenda kusomayo ki? Mwe sekisa abanyumira atya n'obwo obwavu bwammwe? Sekisa abanyumira atya? Bakazi mwe, sekisa abanyumira atya n'obwo obwavu bwe muliko? Mujjawa feelings. Hawo Museveni wabaagalira ddala. Mujjawa feelings, mujjawa obwagazi. Omwami wakuweeweta atya nga n'50 zakulekera okimanyi ntate zigenda kumala n'okuna feelings. Sekisa abanyumira atya? Kifo ky'okukola ebibagattako ng'abakyala, mu kifo ky'okwenyigira mu kununula ensi, obuvunaanyizibwa nabagamba babulekera abasajja, balatera n'otulekera ogw'okuyonsa, tebibakwatako. Abasajja bajja bikola, naye nga kyokka ekitunyiga ng'abasajja kye kinyiga nabo abakyala, naye bali mu kusoma kwegadanga. Bali mu kusoma kwegadanga. N'olowooza mmwe muli bangeri ki abanyumirwa sex mwene embeera y'ensi? Mmwe muli bangeri ki abatalaba bigenda mu maaso mu nsi mutugattireko? N'obagamba abakyala amaanyi gammwe nga buli omu aweesa akaana ke n'agenda ku luguudo. Kino kimala kiwamba basajja, kimala kino kimala bintu bike. Bannange temumanyi maanyi gammwe bakazi mmwe. Naye recently ne mukazi munnaabwe baatuuka omutuusaako buli nsamaanyi. Abo be mulaba tebaalaga kusitula ddoboozi lyabwe, eddoboozi lyabwe eva lisitukira mu bitayambe. Tugenda wa mulongo 2 essaala, tugenda kuyiga kwegadanga. Noli nakwata akazindaalo abakyala gye muli gonna ne gaggwamu ne gakuba enduulu. Buli mukyala yabaddeawo oli kiwowongole. Adamu yayigirawo okwegadanga ne Eva, baayigirawa. Mwe mwakona n'obwongo bwammwe bwakona. That's why musobola okugenda okuyiga okwegadanga nga waliwo ebyokuyigibwa ebirala. Mugende ku Google musome mukyala munnemmwe eyakyusa ensi Sudani. Bashiri yayafugidde ensi obumbula emyaka egisoba mu 36 oba ekikunukkiriza. Mugati mukyala munnammwe yamujjako. Mwe muli eno muyiga nkyusa ya biwato, ojja nti muli bannandujja. Muli eno muyiga bitayambe. Ojja ogenda okudda ewaka osanga abaana bo bali bokka mu nnyumba ati mama mmwe yalaze wagenze ku Freedom City kuyiga mukwano. N'omubuuza nali complainizeeko oba olina gwe oguyigira omulala. Magi muli banaku bazibu.
muli baavu mu kibo ky'okulwana wabeewo ekikyuka temuli baavu nti lwakuba temuli bakozi era temuli baavu lwakuba baba musibafuni nedda muli baavu lwa nsonga ya gavumenti eri mu buyinza eno efugisa abantu omukono gw'ekyuma etukugira wansi w'obwavu naye mugenze mbu muyiga sexi muyiga mukyomu mu sexi abanyumirwa atya naye ennaku yammwe sexi atunyumira atya z'omwami wo gw'oyagala okuteekeramu ekirungo kyalunga ngenda okukola nzitambuza ligeri nsobola okufissaako akasente ke munaalieka kubanga takisi ye erinnye n'ebintu birinnye ate ne bosi aganye okunnyongeza ntambuza bigere okuddeeka ogenda okuddayo etemye sipeya waki zenkuyi njagala kwebaka ogenda okudda alina obutabo bukalaso kookoliroko mu butabi bakwata omusajja mu kisenge kitaawo nyoko yamukwatanga atya gobaga nnyoko yabisomako mu butabo bonna bwe twabagamba nga mukyali bawala mugende mukulireko ewa basenga bammwe ne waba mukulu bw'otyo gende ewa ssengaawo bimwebuuzeeko yalina ansa y'ebyo ogenze mu basenga abapangise ate abagumba mbu mu Justin Nantuma essenga yafumbirwawo mukalaso kookoliro oli omufere awedde emirimu ne bw'omutunuli olaba omufere mulongo babiri essaala naye nnyini si mufumbo bujja bumugwako buli musajja gwafuna yamuddukako mbu ate ogenza oyo akusomesa omukwano muli bajega tolina ssengaawo ewammwe gende ewa ssengaawo nakyambadde ewennaluwembe gende eyo yajja okusomesa omukwano naye muzunga muli mu bitayambe tugenze kusoma mukwano nga waliwo ebyokusomebwa imagine mu Uganda ng'omukazi tasobola kusoma ku butabo buwandiikiddwa abawini Mandela ebyo tebabyagala mubasoma mulongo babiri essaala kyokka mulongo babiri essaala abayita okubatendeka onkwata y'obufumbo yennyini yakasuula obufumbo bwa mirundi ena kalaso kookoliroko ne bw'omutunuulira mu maaso olaba omufeera awedde emirimu oyo akutendeka kikubi omukwano oyo se kibotte naye musimbe layini muli bangi nnyo tugenda ku Freedom City kusoma mukwano n'obwo obwavu bwammwe nomugenda kugulya muteera gubawoomye musimbe layini obwo obungi bwe mwabaddeko olunaku olw'eggulo nga mugenze ku Freedom City namba y'abantu eyagenze ku Freedom City mbalayirira baana mmwe singa bulijjo bwe tuyita tikino kikyamu enamba y'emu nejja okutwegattako mukwekalakasa okwenjawulo okubaddeyo kwe mulekera abasajja singa ono omumpembe w'ekiwalaata yagenda dda ne muli eyo sibitukwatako zirinda bolwange ego mulimu gw'abasajja naye ng'ekikosa omusajja naawe mwana w'obuwala kikukosa kyenkanyi kubanga omusajja bw'abeera obubi bawo naawe okosebwa samawo kubanga togera mugamba nti ndekera omutwalo nga ye afuna kanaana gomugamba omutwalo gwe gumala naye gwe mu kifo ky'okunoonya engeri gy'ogatta ku musajjawo oba engeri gy'onunula amakaago kyewalabye ekigenda okuwangaaza obufumbo bwammwe kugenda kuyiga nkyusa ya kiwato n'obatunuulira ene ffe abasajja nga ne twegombwa ne bw'obiyiga ebyo byonna ne bw'obikola bwe nfuna era omukazi omuyiiya bwe lutambulira ku peesa emu omuteteekanya nze nja kukulekawo bw'onoonya abakuba eŋŋoma osiba ekisensa ky'ozina nti oli mutuusi wa kiwato bye wasomerera gwe wasomerera kukubeerawo sibaya jangu buli musajja akutunulako akutye kubanga ajja kuba atya okufa obuwoomi bali so proud mu bintu by'ekijegga naye tebayinza kukolayo kintu kya mugaso olunaku lumu muwulirayo omuzira mu bitabo by'ensi eno nti bawe yamwogerako nti mukazi wange ali va kuona obebe kulu wammwe
bamubuuza biki ebikwagaza mukazi we nampomera obitegeera kwembulirayo omuzira gwe wali osomyeko nga ekyamfuula omuzira yaleetera bbawo okufa obuwomi abakyala ono omukyala Yekolera France bana abakyala abekalakase France mugati ongati gulinnye muli edonati ono we Sudan ngano yalinnya kyala nakyenyigiramu bawini Mandela tubasomako gwe tuli kusomako ki wagenda mukalaso kokoliroko ku Freedom City bakyala mwe mukkirize mbavumende ekivumo kikino muli bajjega nnyo nze Yekolera itongwa ale mugenda kunkola ki nze kumulamu omulala awo nakole gulomba ndi ku simu ntazaama erigenda mu maaso mu nsi we nagwiridde ku pastor mbuye Kalibala oba Paulo wewe Mityana mbu yabuzaawo abagobereza endiga ze amawulire gakyayirayitinze nnyo omusumba omufere yabuzisaawo abantu alenga bulijjo abba abantu n'ogamba bamwe mawulire ono yabuzisaawo ndiga naye mukama wamwe Museveni abuzaawo bantu oli yabuzisaawo ndiga ezeesiimidde mukama wamwe Museveni abuzaawo bantu abuzaawo direct ale beesiimidde nga temuyayirayitinga ngako baana babuziddwawo n'abasibiddwa mu makomera temubyayirayitinga mwayirayitinga musumba eyabuzizaawo endiga obufere bw'omu ggwanga bulina okubaamu kubanga akulembera Uganda ye Ssaabafere tosobola kulwanyisa basumba bafere ng'akulembera Uganda ye Ssaabafere nga naawe wennyini Makerere omusumba ono yava ku Bati Valley eyalimba abantu nti musonde ekkanisa ne basonda kale tusonde tuzimbeko ne basonda n'agenda n'azimbira mu Malaya Werogi kanisa nagizimbanga obo si bufere bwo lwaki mutunuulira oli eyo yensi mwe tuli naye nga mutunuulira ku bintu ebyewala mutunuulire ku gavumenti bwewamba bannankyukakyuka mutunuulire ku bagagga addala abali mu magye engeri gyajja ku ttakalo n'akugamba ndyagala bw'olemerako n'akugamba nkubuzisaawo n'obula nimwebe temubyayirayitinga mwayirayitinze kya musumba musumba yabuzisaawo abantu omusumba yakoze bw'ati mwebe temubitunuulira ng'ensonga mwe ebintu bye mulaba ng'ensonga byo byokka we mutatya n'otunuza wano kamera omusumba yabuzisaawo abantu yabuzisaawo ndiga baana bato be babuzisaawo sigamba nti sivumira bikolwa ebyo naye be babuzisaawo beesiimidde okubulawo naye mmwe fe abateesiimira kubulawo nakusiibwe bye temubitunuzaako kamera Museveni yassa abaana baffe abasinga bapa abala bazaawa byanjawulo eyabuzibwawo aba yazaawa omuntu eyazaawa obeera tomanyi oba yafa oba akyali mulamu Museveni byonna abikola abuzaawo aye n'asaayisa ebyo temubyogereku ntunuulidde kimu omusumba yabuzizaawo abantu bannanga omusumba yabuzizaawo abantu naye ono ye Museveni mukama wammwe temumutunuulira naye ng'asiiba abuza asiiba ebyo byonna mubigaanyi bwe ow'amawulire bw'okeera n'otunuza mu kamera mu pasita abuzizaawo omuntu walisose n'okuba toki mu gavumenti yo omuntu okubeera qualified okubeera pasita kyetaagisa ki buli avudde gy'avudde n'abadde omutunzi w'amalwa wekyagizimbawo ku kanisa nebaawo n'abadde omufere nga Frank Gashumba enkya omusanga azimbye ekkanisa nga gavumenti emulese enkya omusanga azimbye ekkanisa bizenga bibaawo bakiweeweesi ani ono gali kiwedde nonti kiweeweesi munsonyiwekaawo kiwedde nabba bagenda nezeetaba bujingo tusonde ettaka ne balisonda tusonde ekkanisa tugizimbe ne bagisonda yagenda kuzimbira mu Malaya Lodge
Government etunula butunuze eti. Mwe mwaleeta abafere mu Uganda. Mwe mwaleeta abantu abo okufutubala ku bantu. Kubanga nabagamba singa Kibwetere teyali Museveni, ekya Kibwetere Museveni we yali yigidde. N'atandika okusengejjamu abantu abo. Byonna byamulema. Kakati olwaleero mutuli mityana abuzisaawo abantu pastor ojja nakwesanga oyo Museveni. Somanyi bwento wenjogera ne muganti ono ayogera. Ojja kwesanga ng'oyo Museveni kabisa. Nalina omukono okubulawo kwabo. Omanyi Museveni alinga omusota gw'ekinnamagoye gulumira erudda n'erudda. Tategeerekeka kujjako ng'otegeera nnyo. Kajja kwesanga oyo yeye. Hala musumba yabuzisaawo abantu. Abanupu bebabuzaawo bonga temuboogerako bamawulire mmwe. Oli yabuzisaawo ndigazi. Oli yabuzisaawo ndigazi. Abantu mbakubiriza masinzizo mugende. Naye ne bw'olisaba Mukama Katonda n'oddemu ng'eno Uganda eringa bweri. Toli kuna kyamagero. Ekyamagero kyo akikutte akizirikidde bakimuyita Yoweri Kaguta Museveni. Yazirikidde ekyamagero kyo gwe Munnayuganda. Kakati oluusi n'obudde bwe mumala mu masinzizo bungi. Genda saba keera. Mutundu ddayo n'ekiro ddayo. Obudde obulala butasaameko ku bigenda mu maaso mu nsi osanga onanyiiga. Naye olyawo. Yesu nyamba mbe bulungi. Ng'emisolo giri nnyo n'abo bulungi mwene ensi y'emisolo egiri nnye. Onabo omulungi gye batongeza misaala. Jawo ekizibu kye bayita Museveni otuuke ku mukisa gwo. Jawo ekizibu kye bayita Museveni otuuke ku mukisa gwo. Kakati bano bagenza obbuzibwawo nga banoonya byamagero. Baba abagaye biri luddewa, baba basudde mu nnyanja, naye nga ettuku balireka ku lukalu. Kujjako Museveni yekka batereze embeera. Ettuku baliressaawo. Bagenze kuguluba n'abasumba bayaaye, abasumba abafeera bawedde emirimu. Naye ng'ettuufu baliressaawo wennyini we bali. Bannaddiini oba abantu abasaba balokola abasiraamu abakatuliki abadiventi aborthodoxi na buli omu Isa Masiya n'abalala. Wallahi temulifuna byamagero nga tetusoose kulwanagana mu mpembe. Sekyo nkibabuulidde. Awo nawo nvuddewo akeediimo k'abasomesa abasawo akeediimo k'abasawo. Abasawo awo wennyini we mwakutte munyweze. Abasawo eggwanga awo wennyini we mukutte munyweze wonnyo. Ffe twewaddeyo okufa naye temujja ku mirimu. Katufe. Uganda ekusobera. Gy'osanga omuntu atasoma yadde kalimwezi ng'afuna kingi ng'azindi zikalina. N'osanga omuntu yasoma ebitabo bye n'afuuka dokita ng'akyali mu buzigo. Kakati olunaku olwaleero Uganda era y'ensi gy'otasobola kusikiriza mwana kusoma. Uganda y'ensi gy'otasobola kusikiriza mwana tigenda osome ogenda kubanga Dr. Gundi. Dr. Gundi gw'omusongerako bamusomesa Gundi atambulira kalundaganya, atambulira ku boda. Naye ng'atasoma yatambulira mu mmotoka mu minisita. Manyi bano ba minisita ba Museveni alina ne mwannyina gwe bayita Kagubiru. Era yawo Kagubiru yamuvudde commissioner w'ebyanjigiriza. Tamanyi yadde okuwandiika erinnya lye n'amawulire agasoma agava eri abanga asoma Oluwalabu. Kakati abaana mugenda basikiriza mutya timusome nnyo. Ng'abatasomye be bali obulungi ennyo. Ng'abasoma ebitabo byabwe bali awo balinga emponga byoya. Nojja minisita abasomesa abasawo mutemanga ku mirimu mujjanjaba abantu. Mwekitabo ekyo kajja bajja otuka ebbaluwa tujja zisasaamu gweza nnyoko. Atasoma gwe atasoma omanyira omuntu eyasoma gwe
gwe misomo gyaleme yalyanga amawolu manyi bano ba minisita ba Museveni abalonderera eyo odde ku muntu eyasoma ne mwekubisamu emisaala ne mufuna zino ne mufuna ziri ensako yammwe yokka just ensako allowance ekubisaamu ssente Dr. Zapuna gaddako emisaala huyo simanya mafuta simanya attendance fee omulala minisita at the same time nga MP gyonna emisaala agisika abasinga ba minisita ba MP ne wesanga gwera mu milioni nga 10 omusawo kawonya bulamu nga nawe wennyini omwetaaga gwe minisita omujega n'omusanga mukasi wattu bamusajja wattu ng'obusente bwafuna ng'ale mumuggyako ne NSSF temumazaako okuweerera baana be okubaliisa n'okusasula waasula yeekubidde enduulu nti munnyongezeeko buli mwaka mumulimba ono Matiya Kasajja bw'ajja ku TV abasawo mu budgeti ya guno tugenda bateekamu ne batabateekamu abasawo budgeti y'ogujja tugenda bateekamu ne batabateekamu mwe biddandala nga mulya ssente muwe ekitiibwa kuba profession abazadde baweerera baana baabwe baana baabwe bafuuka ab'omugaso eri eggwanga ate n'eggwanga lifuuka eri omugaso eri bo naye abaana baabwe babadde ba mugaso eri eggwanga neddi eggwanga liganye okubeera eri omugaso eri bo kyova olaba n'osanga omusawo mwebe mulabeyo mu biyumba bakadama bakwini mu Juliet simwasoma bamanyi kwe muli bakwini simwasoma ebiyumba ebyo bijjuddemu abasawo bijjuddemu abasomesa but being honest a doctor oba nurse oba teacher n'agenda akutektoyi n'agenda ayonja abaana n'agenda okwera olujja edokita ngero zireseeyo bakasajja ba misomo gyalema babbanga empafu bannaye bagenda ku ssomero bo bali mu nziru banoga nga bosebu ate bali bulungi nnyo be bafuna ssente z'abantu abaali badde ab'omugaso we Museveni nga temunnatiisatiisa basomesa oba n'abasawo temunnatiisatiisa basawo lwaki temusooka ne mwesalako emisaala MP avuga ate emmotoka nga dokita atambulira Kalunda aganya Sewajjuba minisita abeera ate ne kalina nga dokita n'akazigo ak'emitwalo 2 kamulemye okusasula abasawo temuddamu okutiisibwatiisibwa bano ab'emitwe emikalu abataasoma mukomeewo ku mirimu geduumira nnyoko ffe mama baffe baba kitaffe tebatuweerera kubonaabona mugambe duumira nnyoko si mmwe mwatuweerera ffe tuli beetegefu okufa mwe mwebeerera ewammwe muba tufa tufe ndaba naffe tuganya okwerwanako sanga bwe wanaatondokayo 10 oba 3 tunaabuuka nti tulwanirye ku basawo babongeze emisaala kubanga be bannyini bulamu bwaffe oba tulwanyise Museveni agende abasawo ffe tubeeyongereze emisaala kubanga misaala egyo gya misolo gyaffe mwewummulire mwebikke alwadde genda ofe mwe wennyini mwalemwa okwerwanirira bannayuganda abasawo bakuba enduulu temumanyi mugaso gwabwe nti bannange lunaku lwayo tukikoneremu abasawo twekalakasa kulwa abasawo kuba ba mugaso eyo minisitule ya health ye yali kulembedde naye temufuddeeyo kati mufe temubajjanja abasawo mwetuulire ewammwe tufe bano abebafu ba Uganda bwe banaazuukuka osanga buli kimu kinaatereera n'obayita mujje tukole kino kiri nye mujje ne basigala nga basse bulangiti mubaleke bafiire mu tulo anti batya nnyo baaga batya nnyo okufa ngeri gye batya nnyo okufa n'abasawo mubaleke baffe temubazzaako ngalo Yekolera itongo amma mugitambuze nsinze